Libadde ssanyu jjereere mu kkomera e Luzira abasibe abaatula ebigezo byabwe ebya siniya ey'omukaaga ebyakamalirizo bwe badde bajaganya olw'okukola obulungi. Ekkomera lino lyatuuza abayizi 7 ku bano 67 be basobola okukola ebigezo byabwe nga ku bano kwaliko abakazi 4 bokka so nga abaasigala tebaasobola kukola bigezo bino. We tutuukidde mu kkomera ly'abakyala Luzira Women's Prison tusanze abayizi abaatula ebigezo byabwe essanyu libula kubatta. Ruth Namubiru nga ye yasinze banne abakyala n'obubonero 11 agamba nti obuwanguzi buno si bubwe yekka era nga si wa kukoma wano wabula wa kweyongerayo ku nteekateeka ya yunivasite. Nakoze head history, entrepreneurship and divinity and I scored 11 points. Newendi wano emundabira ndi musanyufu nnyo ku lw'ekisa kya Mukama kubanga yansobozesezza okuyita. Bano basiimye ekitongole ky'amakomera olw'enteekateeka eno ey'okubawa omukisa ogwokubiri okusobola okusoma. Tuli basanyufu nnyo naddala okwebaza ekitongole ky'amakomera olw'omukisa guno gwe mutuwa okutereeza obulamu naddala maama waffe OC akulira Luzira Women Prison. Our administrator here, the administration, Madam Namaganda Rosemary, our head teacher from Upper, Mr. Gilbert, and to thank our inmate head teacher, Churabo Annette, and to thank my classmates as well because we help each other a lot. Yo mu kkomera ly'abasajja Luzira Maximum Prison tugenza okutuukayo ng'abayizi bali mu kuyozaayoza bannaabwe olw'okuyita obulungi. Eno omuyizi eyatidde mu bannaakendo yafunye obubonero 19 era ng'asiimye Katonda olw'ekitiibwa kyatuuseeko. Badde nkola HLD History, Divinity ne Luganda mu Senior 61 ku Upper Prison Luzira. Nebaza Katonda nti atusobozesezza okutuuka ku kkula lino ffenna tukoze bulungi okutwaliza awamu kubanga tuyise ffenna nina 19 points. Nafunye omukisa wano Upper Prison Luzira nenkola ebigezo bya senior ey'omukaaga era nefuna points 17. Abalala betusobodde okwogerako nabo batubuulidde nti baakweyunga ku matendekero aga waggulu nti era n'amasomo ge baagala okusoma bagamanyi bulungi. Era tumanyi bulungi nnyo nti enkya ya Uganda kubanga Uganda esazeewo okusomesa omukyala enkya ya Uganda egenda kubeera nnungi. Njagala obbakakasa bannayuganda tetukyali bali be mwali mumanyi tuli abakyala ab'ekigendererwa era abasazeewo okukyusa ensi yaffe. Era nange mpulaninga kusoma lo kuyanga kyensinga okwetaaga era ndowooza Headmaster Mr. Gilbert ne OC bajja kunkolera ku nsonga eyo nsomerero. Ye akulira amasomero g'e Luzira yeebazizza abaana be olw'okusoma obulungi era ne yeebaza ekitongole ky'amakomera olw'enteekateeka eno. Njagala kwebaza Commissioner General Prisons ne top management ku lwa support gye batuweereza kuba singa support gye batuwa bano abayizi tebandisomye ate ekibazaamu amaanyi bangi kati future kati bagirengera. Abayizi abamaliriza siniya yaabwe ey'omukaaga kati obwanga babwolekezza mutendero oguddako okuli okusoma eby'amateeka oba n'ebyobusuubuzi ku ttendekero erya MOBS. Nze Winnie Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.